Gerayo, I think twogere ku nsonga y'okulonda leader of opposition. Nga waliwo mubaka bamuyita Charles Rumu ye yavuddeyo n'agamba owegunde owe Mityana alwana zake nno genda maaso zaka tagenda kudda niwata mu Rwanda zaka ajja kudda bajja kulya ensimbi nze oba Davidcom bajja mulya ensimbi. Ensonga ya agamba the leader of opposition parliament yebe mulonda aleme kuva mu kibiina ekibadde kisinga ababaka abangi nga kye kimuleeta. Ensonga etolaba nti nerimwe gumba leader of opposition parliament eberamu ebibiina byonna. Ogamba mbuno leader of opposition alondebwe parliament sikiwagira, wabula okugamba nti no leader of opposition alondebwe ebibiina by'opposition mu parliament ekyo nsobola okukiwagira. Okitegedde? So yagamba nti nga parliament bweronda sipiika wamuwulira bubi yagamba ayagala abavuganya gavumenti bo bennyini batule balonde leader of opposition mu parliament. So tiyagamba nti parliament temukonjera musajja naye ekikakasa opposition abantu gye basinga okwagala ompuliriza bulungi kye kibiina ekiba kisinza abantu abangi. Ompuliriza bulungi era nsuubira nti okubeera nga leader of opposition mu myaka gyonna egiyise azze alondebwa mu kibiina ekiba kisinzizza ababaka abangi mu opposition, nze ndowooza nti bagenderera nsiga eyo nkola eyo nambika eyo nti muyinza okuba mwenna ebibiina byammwe by'opposition naye nga mummwe mulimu ekibiina ekikira abantu kye basinga okukola ki okuwagira. Kyova olaba ekyo mwe muva ababaka abaki abangi. Nze era ngamba nti nze nalibadde nteesa sigaana kyakulondebwa bibiina by'opposition naye ng'era balondebwa mu abo abasinziza numbers mu opposition kuba baba basinziza vote y'abantu mu bibiina by'opposition. Tolowooza nti nno ne babeera ng'ebibiina ebirala bimulonda era kino esinga ababaka abangi ekibira owakyo gwe kyagala nga gwe kireese era bajja singa kyova olaba ngambye njagala era nze ndowooza baali badde bava mu obwo naye ate waliwo ensonga ya Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ate nayo nnungi lwakuba kyesimanyi kyenjagala okwebuuza ku bantu abalengerera ewala ku nsonga ye kubanga ye ateesa nti omuntu eyali badde leader of opposition yoyo eyali badde namba 2 mu kuvuganya ku bwa president. Ompuliriza bulungi naye leader of opposition ng'omukulembeze mu parliament alina amateeka ga parliament gagoberera mu bufunza abagoberera amateeka gaki ga gavumenti. Okukwata munnabyabufuzi avuganyiza ku bwa president okumuwa obwa leader of opposition tekimufuula omukozi wa Museveni era gwatayagala kukolera. So ensonga ya Katikkiro nnungi naye lwakuba naye ekyalina ebibuuzo biki bingi. Nze ku ndowooza yange wabula nze ekyokulonda leader of opposition okuva mu bibiina byonna kulwokuba nti nno jeme inayo omubaka omu mu parliament. Ompuliriza bulungi ate bamulonze ku system ya Uganda eno nga weeri nga naawe gwe weerondedde mu kibiina kyo ng'omwesize n'ogamba ono katumuwa obwa leader of opposition olw'ensonga weeti ne weeti ng'asobola okuweebwa ensimbi enkalu. Ompuliriza bulungi n'ava ku bigendererwa by'ekibiina siina wendaba bwesigwa mu muntu avudde mu jema oba avudde mu kibiina ekirala simanya CPC simanya avudde mu DP okumufuula leader of opposition kulwokuba agidde mu kibiina kyaki ky'opposition kubanga ebibiina by'opposition weebiri wano nga biri sponsored by the government. Okitegedde bulungi asobola okujja okwesimbawo ne bagulirira bonna ne bamuwa leader of opposition ne tubeera nga tulina kifaananyi leader of opposition. Nze nalibadde nteesa leader of opposition asigale mu kibiina ekinaba asigale nga akubwako akalulu nga bwe bagamba ababaka bonna ab'opposition n'ab'ebibiina ebirala naye ng'abakubwako akalulu bava mu ekyo ekibiina ekisingiza nnamba ennene mu parliament. Ensonga yo ntuufu nnyo
okusinziira nga bw'ogyogedde. Devicom omanyi nti ayogera eddakiika 10 mutayime nga talina point nemujja ayogera byonna tawadde conclusion ye entuufu kikyayagala ate kasoke mbuuze kibiina ki kyomanyi gavumenti ng'ekisaponsalinga nze simanyi nati mbubuuza kibiina kibuulira abantu FDC yennyini omanyi oluusi ebiseera ebisinga bwe tuba nga tuli mu discussions zino tetuba ffenna nti weetuli ayina ekigambo kyasinga okukozesa lwakuba sobola kikozesamu engeri gye nnakuzibwamu oluusi agamba nti oluusi amatu gano omuntu ayinza okugatuulira emabega naye ye n'agayita ekyo ekigatutteko kakati ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda eno bingi ebize bifuna support yes ya Uganda n'ekitundu kino wenjogerera nga njagala mutegeeza nti DP essaawa zino erina omukago ne NRM kibiina kyabyabufuzi era Nobert Mao okumuwa obwa minisita bw'amateeka obwo bwaliko bamumuwa lwa mukago gwe bagendamu nani ne NRM. Njagala kumutegeeza ekirala nti ekibiina kyono omwami kino ekyeggulu bakiyita CP is it bakiyita kino ekyomu Northern CDPC waliwo UPC njagala kumutegeeza muganda wange nti ekibiina kya UPC ekyakena ky'opposition ompuliriza bulungi naye kiri mu mukago n'ekibiina kya gavumenti eya wakati kakati mbadde nsaba ategeere nti wakati nze mu kugamba nti ebibiina by'opposition ebimu biwagirwa gavumenti ya NRM ntegeeza ebibiina ebifaanaganako weebityo nti bwe banagamba nti leader of opposition ave mu bibiina ebifaanaganako weebityo ompuliriza bulungi bayinza okuleeta leader of opposition ali mu mukago olwedde ne gavumenti ng'owa DP ng'owa UPC akitegedde anko kitegedde ebibiina kakati omukulu gwe bayita gumbadde mwogerako oyo owa FDC mwami Nobert Mao wa DP okujjako ng'abantu abasinga omanyi abantu abasinga mumulambo y'ebintu nga temulina TVK programu esinga muzabeera mu bbaala kati obeera mu bbaala weyita ng'atwala bbiya oddamu okulaba nga azaayo bbaala kati aba ayita mu TV bw'ati n'otabyetegereza bulungi yavudde n'atangaza ku nsonga ezo era yagambye bw'ati yagambye okulonda leader of opposition kyalondebwa abantu kuba munnamateeka nno n'agamba tosobola kuteekawo kulonda mu parliament kulonda leader of opposition nga omukulu nga tava mu kibiina kisinga ababaka bangi mu parliament n'agamba ekyo kyalondebwa abantu oba otegeera kitegedde bulungi n'agamba kasita ogamba nti leader of opposition alondebwa mu parliament aba leader of opposition kitegeeza President Museveni mu mateeka takkizwa kulonda prime minister oba okimuggyeko agenda kulonderwanga yamenya abantu emirundi nga 3 kakigani nti abantu abasinga abamu tebawuliriza nnyo bintu kakati bwe tukivaako ekyo amaze kakati ekyokulonda muto wange kyabadde yaliikirira wogamba nti tulonde omubaka akiika leader of opposition ng'ava mu kibiina ekisinga ababaka abangi nga muto wange wabadde ateesa ekyo kituufu naye nze nandibadde ndowooza oba tusookeko kimu nze nandibadde era ndowooza nti muto wange oyo atiira bwereere essaawa ya LONIP bw'ebanga erina ababaka 59 mu parliament
nga FDC eyinayo 10 jeme eyinayo omu n'ebibiina ebirala n'abala bonna nga mu parliament tulinayo ababaka 10 ffenna kitegeeza ababaka 41 ba bibiina bya njawulo otegedde bulungi ababaka 59 ba Nuupu kitegeeza mu Nuupu wavaayo omubaka ne yeesimbawo nero ne wavaayo omu tulina enkizo y'amaanyi nnyo fe abanuupu okulaba nga tuyisaamu owaffe okitegedde bulungi omusajja kyeyali ayagala okulaga nti tulonde obanga Nuupu kubanga ojja kwekanga nti walajja okuva mu Nuupu yeesimbewo omulala ave mu FDC ayitewo abanuupu nabo banyini balonde owaki oweFDC okitegedde bulungi kanjala kutegeeza kiri muto wange kyagamba nti ave mu kibiina kiri gwabalonda ekyo tekirina mutawaana asobola okuvaayo n'omusajja kyali ategeeza nti aveeyo yeesimbe omukubeko akalulu kubanga abantu abasinga nze nno munnange njagala enkyukakyuka mu nsi yange lwakuba nze enkyukakyuka gye njagala yawukana ku yammwe mumwagala enkyukakyuka yakuluutinga bintu byaffe bye tukoze oba oli omala ogyagala oyina kubanga oli yagambye wali mpozi nga bwekuba aye tubyeditinga bireke ng'ebiri wali yagambye nti ebibiina ebisinga wano mu Uganda mwami Museveni abiwa support n'ogamba kituufu kitegeeza naawe obimanyi naawe dina singa wadde wamawulire adojja kumubuuza nga kibiina ki nonde mbimanyi ndi munnamawulire mbimanyi kati munnamawulire obimanyi weebale nnyo bajja bikubuuza tobitaba biro bireke nze sibimanyi kaakati mu byonna singa omubaka oyo anaabazze ne yeesimbawo wawangula tekirina mutawaana naye ekizibu kye tukisinga okufuna Ivan kwe kuba nti omuntu gutakkaanya naye tulowooza nti akolera mwami Museveni ekyo kyabulabe nnyo kikyatusinza okufuna kubanga muto wange agambye nti oyalwana zaake okitegedde bulungi sinnakuwakanywalimbuuziza bubuuza lumu alwana zaake atya sinnakuwakanya emabegako amaliriza emabegako omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu yawa omusajja ambala sapule Lutamaguzi yamuwa ekifo mu kya finance baki ayina ekifo kyeyamuwa naye essaawa ya leero Lutamaguzi ayina ebigambo byayogera ebikontana ne Joel Ssennyonyi era bagambye yalidde wategedde bulungi nga ye agamba nti FDC we baali balonda leader of opposition mwami Dr. Kiza Besigye yajja n'amwebuuzaako ng'owe FDC namuga tugenda kuleeta ingulidi tulina bwe tugenda okuleeta neyebuuza ne ku babaka abalala nga kyategeeza nti Bobi Wine mu kulonda Joel Ssennyonyi nti yabeebuuzaako yesi wa Nuupu Lutamaguzi bali bamubuuzaako nga bamwagazaaki anti obuuziza ki siwa Lutamaguzi siwa Nuupu FDC eva machi ntakkiririza muki kitegeeza wa DP kitegeeza ne mu nkiiko za Nuupu tatuulayo kati bali bamwebuuzaako nga bamwagazaaki omanyi nti oli musiru leader of opposition kitegeeza kitegeeza ki akuli oluvuganya baani Joel Ssennyonyi akulembera oba Nuupu oba ba FDC oba bakibona yabakulembera obadde okimanyi obadde okimanyi obadde okimanyi okkiriza obusiru bwo eteeka wuliriza wagayo oli munnamawulire simanyi okola TV ki etategeera gwe ne Martin kibadde bategeeza nti okwebuuza ku bano bakulembera Lutamaguzi yanategeeza nti okube lutakumuzise mu junganda kwa babiri kuliko mati ndi mistake ni kubbo kuliko omu kubbo nkubuza ekibuuzo minister baga minister w'enguudo abatakukiikira bana Uganda bonna Museveni bw'aba mulonda yeebuuza kuba kino kanki kugamba kumala totegeera
Wote tulinawo minisita wa nguudo Mwami Museveni. Tewali beerawo nga bisiikirize. Ati kati Mwami Museveni yasalawo buli kimu. Devicom njagala soka kutereeza ensonga zaali mu kwogerako omukulembeze wano nga wagundi ye vice yagamba tamala gwogera naye ayogera vice mulamba. Devicom njagala mutereeza ku kintu kya Lutamaguzi. Incident eyo teyali ya Lutamaguzi, yali ya Nganda, ya Ssemujju Nganda. So nsaba okiryalinga erinnya lya Lutamaguzi. Incident yali ya Ssemujju Nganda. Naye incident ya Ssemujju Nganda nayo si nkyamu okubanga nga teyeebuuzibwako. Naye mu kulonda leader of opposition mu tteeka eri mulonda ompuliriza bulungi, temuli mu kakwakulizo nti agenda okumulonda alina okugenda yeebuuze ku buli mubaka mu kibiina ekirala ekivuganya. So we baba nga bakyetaaga, ndowooza yali badde kirowoozo kirungi bamendinge bakikole ki bakiteekemu. So teyamenye okubanga teyeebuuza ku Ssemujju Nganda oba okubanga n'abeebuuzaako tebaba tugamba tekirina wekikoze, tekirina buvunaanyizibwa nti kiri awo kintu kyakivve. Wabula bebanga ebibiina ebirala eby'opposition nga bikirese ku table, ndowooza kiri reasoning bakirete ku table bakikole ki bakyongeremu. Kyata abagambye tino ne Besigye yebeebuuza ku FDC teyagenda kuwa DP kumwebuuza. Kubanga Ssemujju Nganda yali wa FDC. Empuliriza era kakasiza kati gwe obadde nnoonya bali bengamba balabira amawulire mu bbaala kati ye gwe otegedde bulungi. Yagambye ate muntu akoze bunyo nakinyonyi, yagambye yeebuuza ku babaka abalala ab'opposition nga twagira kibira kya NRM mu kusembayo najje ewuwe ewa Ssemujju Nganda naye n'amwebuuzaako. Bateesanga teyamwebuuza akaleme kulimba. Ekyo sikiinaako bwino okimanyi. Ekyo sikiinaako. Ffe tuba munnamawulire tubimanyi. Kyenjagala ate toli bwa mawulire gwe mati tuli. Nze ndi munnamawulire nkugambye ekituufu. Mukulembeze mu FDC si mukulembeze. Ddamu. Omanyi ebiseera mukulembeze. Kati si bukiwedde sirika. Atogenda tugenda kuzoga ya Katikkiro gye yagambye. Endowooza ya Katikkiro tetugenda tekkola bwe tutyo. Oyakubanga bano oyakubanga bano abampita ate nga baagala nga nzira mu bibuuzo bye boogera. Ekisooka kya byonna nakugambye mu ntandikwano nti nze njagala enkyukakyuka mu bulamu bwange. Era essaawa yonza omuntu gwe nnuulidde mu nkyukakyuka no mu Uganda ntunuulidde Mwami Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu, gwe nnyinamu essuubi lyange. Naye ekyenjawulo ekinjawula ku mmwe nti ku mmwe gamba ku bantu abali eyo abalala. Ekyenjawulo ekinjawula ku mmwe abali wano entegeera yange yawukana ku mmwe. Kyokka ate sigambe nti temutegeera kuba temusobola kutegeera nze byentegeera. Nze Kacumba aliwo okola ensobi njiraba nti nsobi. Mu bukulembeze bwaffe bwonna nga twetaaga nga okutwala ekibiina okutwala obukulembeze mu maaso n'okubanga eggwanga linunula tulekeddwa okuba nga tufuna okuwabulwa. Naye kye tusinga okukulembeza kuvuma. Ngambye kye tusinga okukulembeza kuvuma, ntegeeza kati abatuli emabega. Tukitegedde bulungi. Essaawa ya leero ebizibu bino ebisinga okujjira kwe kubanga jjo lwakuba temwagobera bulungi stories engeri zaatandika ezotandika okulonda ebintu ebyo. Omusajja ayimiye n'agamba nti bo ekyokugenda eggulu baakiraba ku social media nga Oweekitiibwa Julius Ssenyondo yatuuzizza ab'amawulire wabula teyabawandiikiranga bo. N'agamba ekyo kiba kiraga nti nga baani abagamba oyo omukulu w'emiti mubaka Devicom bino ebintu tubeere bamazima, tubeere balambulukufu. Omanyi bino ebintu bano abantu babifolowinga oluusi n'okutusi. Era oluusi tuyimirira wano ku pano ne tulaga abantu nti ffe tuli bagezi nnyo naye nga babimanyi. Njagala kutegeeza nti ekyobutagenda mu lukiiko lw'eggulu olwa Parliament, leader of opposition yakyogera ebbanga ddene emabega nti we baba nga bagenda eyo bagenda kwonona ssente za miwa musolo. Era njagala kutegeeza nti kyayimirirako ne mu Parliament omubaka wa Parliament ono we Northern n'akyogera lunywe
nga meeting olutura terunakola ki terunatuuka ayogera luzungu ennaku zino ayogera nnyo atradinga nnyo naye wa mu northern n'agamba nti okugenda tugenda kuba tona sente za musolo era ndi wamu ne leader of opposition eyagambye nti tetugenda mu lutuula lwawa nga kiri mu palamenti kakati ekyokubiri woba oyogera ku bantu ba palamenti abagenda nga bali mu kwekwasa okwejjako ekifaananyi nti lwaki bagenze njagala ogendeko ng'obogerako mu bulambulukufu ng'otegedde kubanga gwe kennyini Devicom omanye ekiri emabega waabwe njagala oyagala kuŋŋamba nti nno ababaka ba NUP abagenze mu lutuula lwa palamenti eggulu tebalina nkolagana na NRM kiri lunwe Kalinda mwao Devicom soko male kakati manyi wa muganzi nsirika nyomba ulirize solo kubaddamu nekyabulabe nnyo kubanga ate mbanjogera manyi banayogera bayina ekizibu kimu oba omuntu aba ayogera bawulirira kutobuliza kuyiga kati yogere na maazi nkugambye omusajja yagambye ekyaba okugenda eggulu leader of opposition tabayitangako mu meeting yonna kubaga tetugenda genda ggulu ansonga bweti ne bweti babirabanga ku social media nga atuzza baki kyamukisa mwine yakyogedde n'agamba okwemulugunya kwabwe kuli ku mukulembeze waabwe akulembera mu parliament butabamanyisa tutula kuteesa waha kubaga n'agamba ffe tuli bantu bakulu haye tumuwe ekitibwa ng'omukulembeze waffe naye twetaaga okuba ne meeting yagamba simanyi bagatta tateekangayo kiwandi kutugaa nti bannaaye tetugenda genda ggulu okitegedde bulungi kaye mutu kyatategedde twemulugunya yayise meeting yaki otegedde pointi y'omusajja kale kyenkulaga kiri nti bo ba NRM baddira Jowero kyalibadde nga chance opportunity Jowero gyayina bo bagikozesa okuyisaawo ebyabwe that's why ekireeta ekyo bakiyisiza ggulu nga bamaze okitega Jowero tagenda kukola ki tibagenda kubeerayo kuba bo ne bakiyisa kati ffe tubenga tukaa nti NRM esupportinga ebibiina byaffe neffe ffennyini tetuliiwo kyokka n'abakka tetwabamanyisa yali pointi y'omusajja ng'ogira nti eri kiriya nga tuwumbawumba ku nsonga ya Katikkiro egyagamba leader of opposition abeere nti essaawa yatu oyagala nnyo okwogera Katikkiro ow'ekitiibwa Katikkiro kubanga tugenda kumutuukako naye mbadde nkulaga ebintu bino gye byava gye byatandikira nti essaawa ya leero wetuba nga twagala obukulembeze buno okukyuka nga tukyerulira abantu betudiringa nabo Mwami Museveni abafandinga mu ssente ng'emukyogedde tuteekeddwa okuba nga tutambula nabo kitegedde bulungi wano babatera ssente ku akawunti ababaka alaawo ensi ogenda eggulu walabyeyo omubaka amuzza mukulu zaake yatugambye bagenda kuzijja ku akawunti ye simanyi oba bazijjako batya waliwo omubaka omu yagambye bagenda kutema ku musaala gwabwe omulala mubaka n'atugamba ssente weemala okutuuka ku parliament weemala okutuuka ku akawunti tevaako tebalina gwe basala essaawa ya leero kyenyaa muto wange ejjembe era amanye nti ebyola ebyokgenda eggulu bakiteesa mu bajeti y'omwaka oguwedde nga waagenda kituufu abantu batugoberera baba bamanyi okutusinga nakyo kankimugattire kakitegeere era ojja kulaba ne mu comment section palamenti ebintu byegenda okukola omwaka ogujja tweba eteesateesa ejjagenda ewa Kacumbaali bali mukiteesaako kati era ssente ziyisibwa naye nga bagenda kujja mwaka gujja tekyagwa bugwi kyenjagala amanye mukulu Jemba Mwami Museveni asayininga etteeka ngenda kuza omwezi 13 omwezi ogwokutaano ekkololo Mwami Jowero yavaayo n'agamba tetugenda genda kuteesa palamenti ng'etambula naye ng'etteeka lyali lyakola ki saagala Mwami Jemba akyerabire era nze siwona okuba abakulembeze bange naye nga waagenda nti abantu bamanyi kati mbawa kituufu weebale nnyo mpuga yali amaze okuvaako olwo balisayininga 13 ogwokutaano ekkololo Museveni yali ekkololo 13 ogwokusatu oba gw'omukaaga mu guno omwaka Mwami Museveni yali ekkololo lwe yasayininga etteeka eryo olwo bavayo n'okulisayininga
mwami Joe Ssenyondo yavaayo n'agamba ffe tugenda kutambula na parliament ng'eyo na sereza omulu w'omuso naye ng'etteeka lyali limaze okuva mu parliament okitegedde bulungi mwami Museveni nga zize kuliteekesa mu mateeka likole pointi yange weeri weewano etteeka nga bakalireeta mu parliament weti nga bakalireeta webati ebbago mwami Mpuuga yali aliwakanyiza mwami Joe Ssenyondo yali akiwakanyizaawo era ffe twafuna ne chance nga bakalireeta egundi ebyo anti bwe yali atugambira oba leeta ekiteeso ekyo Mpuuga yaliko nga bali mu parliament kitegedde bulungi naye mu mateeka nga balisayiningikako bonna mwami Joe yaliyo tiyakiwakana kutugamba nti waliyo etteeka lye baleetera okutambuza parliament ffe tukikoze eki tetukikkiriza tiyakyogera ffe twafuna ne chance nekino kakimugatteko mu muto wange wakana ebintu byamanyi tiffe mukali twakubirako Honorable Kayemba Solo ng'etteeka infact nze nasooka n'okukyogera nga naasatu bakimanyi nemaga aliwo etteeka erijje lya parliament nga nali namaze dde kuba nze twogera n'ababaka ekyo kimanyi nagala n'etteeka lye baleeta ninja nenkyogera kati ngomanyisa kozi takola bintu nalinako bukakafu nangamba sijja kola bintu siinaako buki tusooke tukireke wayitawo emyezi ng'ebiri nekitaliko kugenda nekijja ku mawulire nemugojeka kye nagamba kyekyo naye nga awo wonna ababaka baffe bano ng'oggyeko gyosija kimusaako eka nga tebakyogera kati bagenda okulaba nga mu bantu kibalya kitegedde bulungi ne bafuuka emisinde mu kamera ffe tugenda kuteesa obuseeza buli wa musolo naye nga ssente zagaliza omuli w'omusolo ku akawunti zimaze okugendako kitegedde bulungi mu parliament be bakiteesa ne batatugambirawo olubereberye nti bannange waliwo etteeka nze kyenkunyoka anko nti etteeka olya mu parliament nga muli reesi kufula parliament ng'olaba nti tutunyigiriza bannayuganda obagambirawo naye mwami Museveni lwamala okusayininga ku tteeka teeka ki gavumenti yali eresenga eryagala era eryagala liteekebwe mu nkola bano ne beekandagga ne ligaana okuteekebwawo gavumenti negaana oliteeka mu nkola liyinza okuba nga teririiwo kuba gavumenti weba erina ekintu kyeyagala webale nnyo naye tolina kyotwi kati essaawa ya leero byetwogeramu anko etteeka lyayita terituyamba olwedde mwami Joe Ssenyondo kyali alwanyisa tekikoze era sereza omuli w'omusolo ekoze eki egenduuse kyokka mu kugenduuka okwo ate balesemu n'ekiteeka ekirala mbusotandika okulonda leader of opposition okitegedde bulungi so singa kino bakikubirawo bano bagenda n'eggulu ne bakikubira eggulu osanga n'omukulu nti yandiwanise mukono sente zyanadaalidde zandali zimwokya bwokya naye yafuna gaapu n'awanika omukono nga twali n'omwagera ku mukono kubanga bonna abaliwo bassa ekintu kitya osobola okugamba nti anko leader of opposition oba ababaka ba parliament gavumenti eri mu buyinza ebanyigiriza naye nabo tebakola kimala mu kunyigiriza kwabwe tebakola kimala kati tugende ku kino senga kiyita n'abeera ng'agenda alondebwa bulondebwa kati kino kankikutereezera ofunye chance kankyogere wano ewuwo kiri singa kiyita kijjeewo kyayise dda otegedde gavumenti bakikulimba nti gwogenda okusituka okwogera ekintu kibafa okitegedde bulungi kati ngenda kugatya ku kyakatikkiro lwakuba nti ebiseera ebisinga omuntu omukulu ng'ayogedde aba tanyuma nnyo kutema mu bigambo bye naddala kati abatu mulevu ng'ebyo kuba kiyinza okulabika obulala nnyinza okuwa endowooza yange kuba ekisooka kya byonna katikkiro munnamateeka ate omugundiivu katikkiro Ssaabasajja Kabaka watabeddeewo yabadde kabaka wa Buganda nga nze mukitibwa Katikkiro era kibula nze ebigambo byonna bibadde byogerebwa nga sinza kuyita mu bigambo bya Katikkiro byayogedde naye nyina endowooza eri bweti Katikkiro waagamba nti leader of opposition yaba abeera namba 2 nyina kye nnengerako mu maaso nti 226 tuulira mu waliwo Piero yo ejja mbu ejja tolina kyolabo anko nti watyanga ekyakatikkiro kino kyali mu kwogera ye nga ayinza oba nga akyogerera mu mateeka naye nga Piero yuwe najja nebabeera namba 2 muwoza akiika parliament wali parliament direct nga kikuba kino ate ekyokulonda kubanga kati ebintu bibiri biri mu kkubagana kino tugamba mwami Museveni yaleese ono bakiyise mu parliament kati ate ono Katikkiro wa Buganda yakireetedde mu mateeka olaawe tuli mu kwekuba
kati ebigere bimu bibeere eno ebirala bibeere eno kitegeeza singa tutuka 2026 Mwami Muhoozi n'akyusa abawagizi nga be bangi aba akiika direct olwo ekyo kiba kivuddeyo aba ayisewo direct kitegeeza gavumenti buli kyebadde ebala kiba kimaze okuyitawo wakategedde bulungi kakati kyovola nti ŋŋamba nti ze ŋŋamba omukulembeze wange Joel Ssennyonyi wooli awo oli ku maggwa akyo oyinza okuba nga olina ku nkatu naye oteekeddwa okulwana okubanga Bobi Wine 2018 waliwo omusolo gwa otiti yagukuba paka lwe gwavaawo kitegedde bulungi Mwami Besigye yakuba omusolo tikiti omusolo gw'omutwe paka lwe gwavaawo akati Mwami Joel Ssennyonyi nze njagala akwataganye n'ababaka bano bajjawo kali ntatubuulira kubanga olukongolo balusa ku ye tandika okubabuulira mutememu ennempenda kino kibagamba nti babirabira ku social media okijjewo kubanga kakati twafunye ekizibu nti omusajja yayisizaawo aleeta etteeka wano gwe tomanyi mu paliamenti babaka bameka b'olina bakukkiririzaamu okitegedde bulungi era tetumanyi ayagala balonde batya bayinza okuba nga bagenda kubeera mu box naba NRM balonde okitegedde bulungi kubanga tulina ababaka kati nga owekawempeka siba nti of course ategedde okwagira enteekateeka za NRM kitegedde bulungi mulimu ababaka bo boolabanga bali mu nuupu naye ng'ateekeddwa okwagira enteekateeka za NRM bakazi Bashiru abo kitegedde bulungi kakati wekitibwa Joel kakasa otya nti abo banaakulonda kitegeeza tubanga tulina ababaka 59 nga baliana mu omu wajjamu ne bano olanga togenda kufuna kalulu kakivula nti nze njagala nnyo buli ekibaawo kyonna batuule kubanga kituufu Joel yagamba sente y'omuwe omusolo egenda kutomokomoka yagenze yawedde kati eri yawedde baleeta kirala kyokka tekinakuggwerayo bamwadde ba weeks 2 nga ze kufulira paliamenti ayanyule bulungi etteeka kati owekitiibwa kati atalina kyaleesa ate ekyo nakireetera mu mateeka nno ye kati kambuzemu wano katono kambuzemuko senga ekyakatikkiro tugambe nti nno kyekiyiseemu tugambe in case kiyiseemu abadde namba 2 mu kampeyini nojja butereevu mu gundi ebirowoozo bino biwa gavumenti oba okyasobola okugamba abantu mu kisanja ekiddako nti munonde kati awo wali katemba kati kankulaga n'ekirala nno eyo tosobola kutunulayo nno kati ngenda kukulaga nti gavumenti kyebala egenda kusapootinga ekiwo ekitibwa Katikkiro omanyi nti mukono bagisazeemu bagiwewenyuddemu nno kati kati babanga kati pulezidenti kyagenda okukola wano amanyi mu Buganda tasobola kuwangula okalulu nakamu kati agenda kusooka ayingira eyo mu pakwaki eyo mu padeera eyo kati asooka abusa kuba kati kkiriza gaana Piero yu eyina ababaka aba nga balinze kulayira baali adda Mwami Bbala mwe Masindi alinze kulayira Nyamutoolo alinze kulayira actually bali bana oyo Kabanda omulaba agenda kudda oyo gola bavoola abantu oyo aduuluka ne speaker agenda kwesimbawo ewaabwe katayinza kusigala kakati sannange ebintu bizibu kakati ayongeddeko ne magogo kakati nze njagala kwebaza mukulu Davicom wampe kaadi ya Piero yu njagala kwebaza mukulu Davicom ku nsonga gy'atangaazizza eya babaka ba palamenti naddala Ssennyonyi okugaana okugenda eri nga yaliwo nga bakola enteekateeka zino era njagala kumutegeeza n'okutegeeza eggwanga nti mu opposition si leader of opposition yekka n'abanuupu abataagenze mu lutuula lwa palamenti eggulu abantu b'opposition bangi
nga mulimu n'aba NRM abamu abatagenze mu lutuula olwo olw'ensonga babadde tebakkaanyiza nalo. Era njagala kutegeeza mukulu Devicom nti accountability y'ebigambo bye byayogera nawankubadde abanange oba abane ttiimu endala yonna tugeze embozi mukati mwatuula abantu sekinnoomu batandika okumusengejja bamulabira ku accountability ye. Era kyova olaba bagamba Devicom wano yayogeddewo ati ye mutuufu ne batagamba nti ab'emboozi mukati bayogeddewe bati be batuufu. Ompuliriza bulungi. Ekyokubeera nga abantu abangi endowooza yaabwe esobola okukkaanya nti eno t-shirt enzirugavu tekijjaawo bantu basatu kubakolako accountability yaabwe nti bwe baali bakkaanya okugenda eggulu mu lutuula lwa paalamenti olwayonoona ensimbi y'obulimu w'omusolo leader of opposition Joel Ssennyonyi Ssemujju Nganda ne Lutamaguzi owa DP n'abanuupu gundi ne gundi baagaana okulwetabamu era nowa NRM gundi baagaana okulwetabamu era tebakkiriziganya nalo. Omugenzi Nibanda omuwala eyali owa NRM eyali owa NRM mwenna njagala mumujjukire. Omugenzi Nibanda akyalina accountability y'obulamu bwe nti yagaana enkyukakyuka kuteeka kukukyusa ebisanja kukomo ku bisanja yadde yali waki NRM okutuusa olwaleero ne ripooti za poliisi ez'okufa kwe tezibeeranga clarified nezigamba mbudde kituufu ekyafaako okuva kwa Nibanda kyekiriwa kyekino tebannaba kubitegeeza ggwanga naye mu accountability y'okuteeka ekkomo ku bisanja okutuusa olwaleero abagoberera ensonga tukyamujjukira nti omugenzi Nibanda teyakkaanya nawankubadde yali wa NRM nakuteeka kkomo kuki ku bisanja. Ompuliriza bulungi. So gavumenti esobola okukozesa amaanyi, esobola okukozesa ensimbi, esobola okukozesa obuyinza bweyina obungi, esobola n'okukozesa okugulirira nga wezeekola bulijjo negulirira neyisaamu byekola ki byeyagala naye tekigenda kujjako tafaali kwaba abaganye ebiyiseemu era kigenda mu likodi nti abaka ba paalamenti nga bajjeko ku bisanja ababaka ba paalamenti gundi ne gundi bakkaanya nakyo ababaka ba paalamenti gundi ne gundi bakola ki tebakkaanya nakyo ku nsonga y'entula za paalamenti. Njagala kutegeeza bannayuganda nti yadde nga abangi bakkaanya nakyo leader of opposition yaliko essaawa zino Joel Ssennyonyi n'ababaka ba opposition abamu n'ababaka ba NRM abateetabye mu lutuulo olwo tebakkaanya nakyo era kiri mu likodi. Nga tumbawumba ki ekirina okukolebwa obudde buno? Okusookera ddala twenyweze bannayuganda naddala baagala enkyukakyuka twenyweze. Kana akaseera ketugendamu kakanaayo kyani tukole ki twenyweze. Nali ku mukutu wano wennyini lumu ne mbagamba njagala bakwate ebintu bino era ne nsaba ababaka b'opposition bonna ne bannankyukakyuka abaliwo bonna mu ggwanga bayambe ekintu eki bagende mu bitundu ebyo bye tuli abanafu ng'opposition bakunga abantu okwegatta ku opposition wetugenda okusobola okulwanyisa President Museveni. Era njagala kubajjukiza nti muri Uganda mulimu regions 4. Regions mmeka? Naye mu Western region ababaka ba parliament abakika ku parliament bali 205 by record. Ababaka ba parliament abava mu Central region bali 94. Ababaka ba parliament abava mu Northern region bali 84. Ababaka ba parliament abava mu Eastern region bali 91. Wogatta ababaka abava mu Central omusinga abantu abangi n'ogatta ababaka abava mu Eastern n'abava mu Northern ompuliriza bulungi no ababaka abava mu Western region bokka batusinga obungi. Kitegeeza enteekateeka ya President Museveni ey'okweremeza mu buyinza teri mu bitongole
bya gavumenti byokka ne mu palamenti yagiteekateeka bulungi yalina ababaka abangi era basobola otukubisa vote n'akwata bukwasa ababaka nkaaga ku babaka 205 ompuliriza bulungi n'abawa ekibiina kya Piero U mu Western Region ompuliriza bulungi nekijjanga gye kisinga ababaka abangi nekifuna leader of opposition ekyo nakyo kikola ki kisoboka naye aba opposition we bateeka amaanyi mu regions ezo ewava ababaka abangi kubanga naye tusobola okufunayo bannankyukakyuka ne bavaayo ko nga aba opposition nga bangi kiyinza okugootaanya enteekateeka ya gavumenti okufuna leader of opposition n'okweremeza mu buyinza nze mbadde nsaba abantu mmwe abalina impact mu byobufuzi by'eggwanga mu opposition okusinga okgenda ng'amaanyi mugateeka mu kuzimba ebibiina byammwe ompuliriza bulungi ng'era amaanyi mugateeka wano mu centro mu kuyuzaayuza ffe n'okutwawulayawulamu wano mu centro amaanyi gano ge muleese n'ebibiina bye mukozokeza ng'ekibiina ekipya kye nalabye kya Dr. Kanokubiza Besigye ne meya road meya Erias Lukwago nze nsaba ebibiina ebyo ebizze si bibi naye amaanyi bigateeke mu regions opposition gyeri ennafu tweyanzeege ebigambo ebyo bya Uncle Jemba Uncle nga tumalinziza nga tumba mu byonna ebyogeddwa kyekirina okukolebwawo kyejagala ekikolebwa guno mulanga ngenda gukubira eri abaana bafuutu soja naddala abo ba social media abalina akawunti ez'amaanyi woolaba omuntu ng'akoze vidiyo kanjogere ku Jemba mutwe nkola naye woolaba Jemba ng'akoze vidiyo nti Bobi Wine singa yafudde topostinga vidiyo eyo mwe musinga okuwa abantu bano amaanyi kitegedde bulungi bw'omala okugiraba todda mu bigambo kugambe kale nabo ono yagambye bwati ne bwati gireke because nti ebiseera ebisinga abantu bano mwe mubafuula ab'amaanyi nti olaba ono kyayogedde okitegedde vidiyo eno Jemba gyayogedde teggattako gwe olina obulumi bwo kubanga waliwo abaana abasinga bali bweru naye nga baava wano ng'ebizinesi zaabwe zonoonese ne bagenda bayiye obulamu bupya waliwo abaava wano ng'abamu banoonya mpapula kati ebiruubiro byaffe byanjawulo buli muntu alina gyetiye mu struggle kyayagala naye woolaba vidiyo yonna nga gwolaba tekwatagana na kyoliko tokatemamu waliwo kati ono mukwano gwange legal suspect nakateeka lwaggulu wali nanga asooka oli n'ayogera n'alyoka toteekawo vidiyo eyo kubanga gwoli mu kwongerayo ono anko ojja kutuuka ekiseera okulaba ng'abantu bonna boolaba abo abavoola Robert Kyagulanyi Ssentamu munne nga vidiyo tezikyatambula naye ffe nze kyovoola ebeera nze kwalona abantu besoogerako nga erinnya lye Siriisa Mukamwa newoba ofootya newanvuma okwenkana atya Siriisa Mukamwa nga nekuba ku seti sobola kutuula kwali so njatube n'ennwana etegeerekeka ekirala abaana bafuutu soja abakozesa emitimbagano nawudde jjo Edi Mutwe ng'ayogera nti ekibiina kirina empisa okuvuma omuntu nga tokkaanya naye tekira kigattako era nalako ne fuutu soja omu agamba nti buli wa NRM yenna muwalana ekyo kikyamu kubanga nze sikkiriziganya na muntu aga nti walana wa NRM yenna kubanga gwe twetaaga oyo musembeze busembeza njagala tujjo tukwate ekigambo kya Edi Mutwe kyeyayogedde nti tulina empisa njagala bafuutu soja mwenna abakozesa amasimu gammwe ekintu ky'okuvuma abantu mukirekeraawo tekitugatta kwala n'omulundi n'ogumu yadde n'ogumu kitulako obutoozi omuntu gwe nga kubanga ekyewuusa waliwo abaana no anko boolaba ng'akulaga ayagala enkyukakyuka naye nga ali kuba Yudamani avuma naye ng'agamba ayagala enkyukakyuka ali kuba Yudamani abaweebuula kati enkyukakyuka ki nze nandirowoozezza wokwata essimu yo ng'oli ku ddala ogw'omwegulidde kakasa bukakasa muntu ali mu NRM nti eyo gy'oli wabi
wabula jangu twegatteko tukole kintu guli ne gundi nze kasooka mba obulamu bwangu nali siwulira nkulu mu era linda mukyawo naye ayikola statement kufa kwa tata wa junior n'agamba basanyukira tata wa junior nti yafudde kikyamu eyadda tosobola kusanyukira muntu ng'oli afa omwana afiiriddwa muzadde we ali mu bulumi nze atunuulira junior ng'akaaba awo nineteeka mifaananyi natuka ku mulambo gwa muzeeyi wange ewaka naye nga nino junior yali yeesimye waliwo n'abaali bamukumaakuma junior gumaneza guliko bwogu nga guli awo mu ddiro neŋŋamba netula pain junior gyayitamu nga nagiyitamu kati nga ndaba omuntu agamba mbunze tasanyuse tamale kati woosanyukidde nga junior afiiddwa taata we ng'oyagala buyinza wona bufuna junior n'asigaza obulamu oba ogenda kumutta busi so kati njatube n'ebiruubiirwa byaffe nga kino kiri baga nti nze njagala enkyukakyuka mu bulamu bwange naye enkyukakyuka yange yabigendererwa sikuvuma muntu wabula we nkusangawo anko nti ne NRM bannange obukulembeze buno nga bubi ngonga muti bubi ti anti tukyuseemu ontu neddagala terituuka ngonga nti nzonda no munange ndi wa NRM Museveni ebintu abikola naye abakulembeze bammwe batakola delivery mu bantu gaga nti si kituufu tukyuseemuko nga tuwanyisiganya ebirowoozo niye okuvuma jemba musiru tategeera era NRM yetaka kuwa butwa ekyo nja kubasaba baganda bange tukikyuseemu njagala enjiri yo yonna nga ogenda mu kyaki oba ku muzikiti njagala enjiri yo yonna gwe ŋŋambe nti otulage nti mwezi gumu okyusiza aba NRM bameka era ogambe nti bannange platform yange ogiraba ono yali wa NRM mwenna mumumanyi wuuno kati tuwaffe tuli naye ono muganda ffe twali naye yakyuka naze ne mukomyawo awo osobola okuŋŋamba nti data wuuyo nenkusapoota waliwo omwana anaabeera wa alien skin bamuyita Coach Kerementi omwana oyo awagira Bobi Wine simanyi oba mumugoberera awagira Bobi Wine naye aliwa alien skin singa alien skin yalinga ndowooza abantu singa yamugoba dda okitegedde bulungi naye ka alien yakulaga nti ono omwana amala okukola emirimu gye ebisigaye tebimukwatako kati singa bano bannaffe abalata bagamba nti taata junior kaafe singa omwana yali akolera ggwe singa waali kakati nyaga struggle yaffe nga anko gwolina kyogatta ku struggle nga munnamawulire ate namwera bannamawulire kituufu amawulire toba na side naye waliwo kyolabanga naawe omala okukola sabbuuni omugula bbeeyi yemu nange wolaba omuntu nga mu butuufu takwatagana ye nga gavumenti eriko agiinamu emirembe tolina kyomwetaaza kubanga gonyigirizibwa ng'ogyeko okuba nti waliwo amawulire sira lwaki omuwa interview okumufiirako n'omukola leero n'omukola encapazesoda gwokwatako n'omuwa leero n'omuwa ne luli nawe mwenyini abanga yeegasi okunafuya bano abaana basebo ne bannyabo endowooza za Devicom nkulu nnyo musanjo ziteeka mu nkola naye nga sijja sukkawo wano bigambo byowulidde by'abantu Ssekinnoomu si byabaddukanya TV eno oba omukubiriza waayo by'abantu clarification yange UCC egiwulidde nkoze n'omukulu Brian ku kamera musajja w'amaanyi nnyo ndowooza ekifaananyi wedda bikyusakyusa professional camera person sajja nyinza omuhayalinga n'abeera ddala official camera person wange emirimu agikoze bulungi